President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate akyaliddeko ku BBC era ng'alina ebigambo ebirungi by'ayogedde. Baganda bange, mikwano gyange, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine olunaku olwaleero azze n'obubaka obulungi, azze n'obubaka obukumakuma abantu, azze n'obubaka obuzzaamu amaanyi, azze n'obubaka obulaga nti tulina otambula ddala era tulina okubeera ab'enjawulo, era twongera obajjukiza n'obategeeza nti ffenna nga tuli wamu, ffenna nga tukwatagalidde wamu, ffenna nga tukulembeddwa wamu, tusuubira nti eggwanga lyaffe lijja ttambula bulungi. Omukulembeze omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine akyagenda mu maaso n'okukola ebirungi bingi era twongera obajjukiza nga Katonda atukwatiddeko n'omukulembeze waffe. Buli gye bamulaba tumanyi nti bo emitima gyeyongera baluma, buli gye bamulaba bo tumanyi nti nno gayongera bamyuka, naffe tulina okukkiriza nti twafuna omukulembeze amalayo era tusuubira birungi byereere. Katugendeko ku BBC ewali omukulembeze w'eggwanga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate naye olabe embeera nga bw'agitambuza era ensonga nga bwe ziri. This is money given to a tyrant with no strings attached on the issue of democracy or human rights. You are actually paying for our oppression. You are sponsoring it knowingly or unknowingly. And we are asking you to stop it because you have the power to stop it. You can. I believe that if you reach out to your elected representatives and make this demand, you can help us change things. On behalf of the people of Uganda, those that are living and those that are dead, on behalf of the women and the young children of Uganda, on behalf of my brothers and sisters that are missing, on behalf of the people of Uganda that are languishing in prison with no trial, no charge, and no crime whatsoever, we are asking you to please help us in our struggle for freedom and democracy so that we can also be useful in the bigger struggle for liberating and unifying Africa. Thank you very much for God and our country. This is money given to a tyrant with no strings attached on the issue of democracy or human rights. You are actually paying for our oppression. You are sponsoring it knowingly or unknowingly. And we are asking you to stop it because you have the power to stop it. You can. I believe that if you reach out to your elected representatives and make this demand, you can help us change things. On behalf of the people of Uganda, those that are living and those that are dead, on behalf of the women and the young children of Uganda, on behalf of my brothers and sisters that are missing, on behalf of the people of Uganda that are languishing in prison with no trial, no charge, and no crime whatsoever, we are asking you to please help us in our struggle for freedom and democracy so that we can also be useful in the bigger struggle for liberating and unifying Africa. Thank you very much for God and our country. Bamera akasajja era ndowooza lwe luyimba olwasembayo ne batusiibula mu lubiri bwetyo ne twemulungula mpola mpola ne twevaawo naye nga twali tuwulidde omulanga gwabende munaasonyiwa amaaso gannumamu ne kasenyiga naye tugendera awo. Simanyi oba neeyogeza zekka oba kwemuli. Neeyogeza zekka bannange oba kwemuli. Mbadde nzize banjulira
tuyimiridde ku nsonga yaffe gye tuliko wano oba gye twaliko wano oba kampeyini yaffe gye twaliko wano. So mbadde nze mbanjulire enteekateeka nga bweyimiridde ne programu nga bwegenda okutambula. Pozi nga sinagenda wala, simanyi oba Facebook nja kudda edda kuba ndaba kasooke nve ku Facebook nja kukomawo edda. Nja baddira network ekyansumbuwa mukamale. Ndaba ebayiya we mbadde simanyi nti ne muganda wange muwa mutwali live n'akafunaano kagundi ka notification naye kaninda amalirize nga nange bwenkola ki bwe neesootinga wano eno nja kujja tunyumyemu bakomrade most especially aba Facebook omukutu gwaffe guno. Njagala bategeeza nti contributions zaffe aba TikTok baamala paati yaabwe mwe ab'oku Facebook mwe naddala ab'oku Masaba Media Channel mwe mukyatusibye ku nteekateeka yaffe ne programu yaffe erina okuba nga egenda mu Eastern Region mwe mukyatusibye ate nga mutusibye ne contribution ntono nnyo ezibulayo. Contribution ntono nnyo ndowooza tulinganga mu this time round tubadde eno tugezezzaako era njagala kwebaza buli muntu yenna ina most especially mwabaki aba Facebook nti tubuzaayo kalituleeta yange tubuzaayo okuyimirira bulungi, tubuzaayo emitwalo aga tusimbule ate nga zirina kuva ku Facebook bali paati yaabwe bagizanya ne bongeramu ne extra. So by the week eno Katonda batusaasidde tujja kuba tuyingira field ya week eno, tujja kuba tuyingira field this time round. So mwebale nnyo bambi munasonyiwa leero munasonyiwa okwayiriza mu gundi mu live. Simanyi kyatuuka ku Facebook kuno siina mukulaba comment section oba nja kudda buzi mulaba mutya nja kudda kasooke enninde kuba siina kyendaba oba akasimu ke kabugumye manyi nako we kabuguma kasumbuwa bitya naye ng'olwaleero Mami Babi Kyagulanyi bali mu kulonkinga wali eri ezimu ku sanitary pads. So twebaza enteekateeka eyo, twebaza ne kampani oba ebitongole ebyasobodde okuwa muwala w'omukulembeze contract eyo oba okubeera brand ambassador owa sanitary pads ezo. Yagaliza ofune musimu tewali kintu kisibye bantu nga butaagaliza. Yagaliza ofune era n'omutima omulungi Katonda ajja kusasula. Kitegedde. So tubebaza era tu congratulate them. Emunda baneyogeza mpola bwe nti senyiga kyankola anzita esenyiga yanzitira ddala naye yakuba bulungi. Bannange Facebook oyina engeri gyekyanzeemu ndowooza nja kugiddira edda awo saawa nga 11 awo nja kukomawo kangire mbuuzeeko kuba naye nga mbadde njagala bategeeza nti wano munanga atasobola contributinga tubadde tubuzaayo 200 tumalirize ensonga ezo 200 kuno kugundi ku Masaba Media Channel then tumalirize ensonga za kalenda awo nyingire field alhamdulillah. Naye njagala bategeeza bannange embaala eyo gye tuva waliwo comrade waffe abadde mwana munakyukakyuka nnyo batugambye era amawulire genfunye nti yawambiddwa bamukwatidde saidi za ku board eyo era gyabeera banne ne bagezaako okumuwondera ndowooza ne bamutransferinga mpaka akaseera kano tusuubira nti ali mu bitundu bya Mbale
ne tetumanyi bulungi waali. Omwana oyo bamupostinze waggulu wano ku Masaba Media Channel. Bannange ekiwamba abantu wekiri. Abaana abo bamu abadde solid ku ground era nga bakola omulimu munene nnyo ku byenkyukakyuka. So bannange tubategeeza nti omwana oyo awambiddwa naye nga basuubirizibwa nti waliwo okusuubirizibwa nti asobola okubeera mu Bugema Barracks nga gye bamukwese oba nga gye bamutadde oba nga ali ku poliisi Embaale. Naye nga basembye okumulaba bamuwambidde sayidi zeeyo ku booda oba busiya sayidi zaawo ne bamuteekako ku poliisi yaawo banne ne bamuwondera. Amawulire yagavuddeyo nti bamugyewo ne bamuvuga ne bamutwala mu kifo ekitanaba kutegeerekeka. So mutuyambeko tubanje bakomredi baffe bannanga okuwamba abantu kukyagenda mu maaso. Ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso. So temubeereeyo ne mulooza nti ate kiriyo. Oyo mwana ye bamuwambidde Embaale. Ndowooza olaba nti ekiwamba abantu ekiri mu Uganda wokka. Ate ekintu ekyo si kirungi. Ekintu ekyo si kirungi. Naye tukkiriza Katonda kuba talina musango. Tukkiriza Katonda nti ajja kuvaayo. Naye tumubanje, tubanje n'abalala bannanga abawambibwa. Bw'olaba amawulire, bw'omanya nti ku kyalo gundi bakutteyo omuntu banne mubuulire ensi. Gye mukoma okusharinga bwe mutyo. Katonda alina engeri gy'ayambako omuntu oyo n'abanga oluusi abadde agenda kubula n'atabula. So buli mawulire gonna g'ofuna oba oli mu kitundu ki, nkwegayiridde fuuka omusaasaanya w'amawulire. Beera news reporter ku kyalo, beera news reporter buli wamu. Buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolwa kyonna kyonna bambi yangu wakwotegeeza ensi. Kubanga bw'otategeeza nsi munnaye abantu bajja kumanya. Kati oyo mwana abeera Bugema. Singa mbadde simanyi oba singa tubadde tumanyi tetwanditegedde. Naye ffe olwafunye amawulire Masaba Media Channel ne bagateekayo. So obanga omumanyi obanga olina woomulabye nga bamutwala, tukwegayiridde omwana oyo mutubuulire wawaali. Omwana oyo bamukwatidde sayidi za ku booda ng'akola emirimu era abadde akola mirimu gya nkyukakyuka. So ekiwamba abantu ekiri mu Buganda wokka kiri buli wamu. Kiri buli wamu. Naye ate munnaye abaana abo ekisinga munnaye nti tebabakwata nti badde bamenya mateeka. Mirimu gya nkyukakyuka. Yakutwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna alina kyakola mu kapasite ye. Agamba atya Poli n'atugulirayo ku kalenda mukwano oba okya tonakuyimirira bulungi. Tubuzayo contribution yaffe ya $20 ku Facebook. Tuyingire ekyalo naye nga akutumiddeko mukyala Poli Matovu. Family egamba etya Uganda webale kujja n'ogikyalirako ate n'ogifulumamu. Naye nga family gindabire abato bandabire. Osobola okututwatirako ku nsonga ya kalenda ne tuva wano. Tubuzaayo akasente katono nnyo tugende mu kyalo. Bannanga atanaba kutuwa ka contribution ke. $20 mwekwatekwate nfuneyo 5 wabe wampeereza $5 wabe wampeereza eyo omulala $5 wabe omulala mpeereza $5 emirala nkiggale munindeko bulinzi mulimu gwa kuyingira field. Naye nga njagala kubeebaza mwenna bannange mwebale kuwuliranga mulanga. Mwebale kuwuliranga mulanga bwe nguyita. Omanyi munnaye abantu abasinga banyiiga bagamba naye Masaba ye abantu abafuna atya. Abantu mune tubafunda ekisooka kubanga abantu batukkiririzaamu. Tukola ebintu byaffe mu kusaagasaaga naye munnaye tubikola. Kitegeera. Tukola ebintu byaffe mu kusaagasaaga naye munnaye tubikola. Nzira bagamba bampita Handison. Beera nga asaagasaaga leero nondaba wane ekya nondaba mu field. Ate nga tukola emirimu. Kati ku mulundi guno tugenda kulumba eri munda eri. Temulaba nti mwalaba buli eri obudaala nti awo. This time round twagala kuyingira tusensee munda awo. Tuyingire. Wali eri we twasemba okubeera bannaye simanyi oba mwalabawo akata agundi ka trading center ako kalimu abantu bangi. Era ke twagala okutandikira mu this time round. Nti twagenda okutuukayo nga kalenda tusigazaamu ndoozi ekinene ennyo. Twali tusigazaamu kalenda 40. Naye mu sekendi nga tetulina yadde neegi. Abantu ne bayomba ne bagate mujjanga ne bukalenda obutono okutukookonya fona omusajja tumwagala nnyo.
mwandize ne kalenda nga nyingi nnyo nti kubanga wano we mulaba wano wa controllinga almost districts nga 6 kubanga abasiga bagenda bajjaawo mu kusuubula kati waliwo akatale era kyobola ntwagala nnyo okutagetinga n'ebiseera by'akatale wajjukira akatale kaleeta abantu bangi nnyo bava mu bitundu ebyenjawulo kati wali eri kasenta kali kakuŋŋaanya abantu bangi nnyo bava mu districts almost nga 7 bonna batera okujjaawo mu kasitensen naye twagenda okutuukawo nga matiriyo twatuyina nga twamugabyegabidde emabega eyo nabanyumizaako ku kagundi oba yali CID oba yali ani twatuuka mu kitundu ekyo sewo n'atugamba nga tugaba kalenda zaffe omanyi tusooka munene tubuuza mukama wange tunaakuwa ku kalenda nagaa wano tetuwagira NRM ne mugamba ekyo n'agamba nti wano tewali buwagizi ba NUP ne mugamba taata ekyo tekisoboka nti wano tewali buwagizi ba NUP aba akyayogera bw'ati waliwo omukyala wa saluuni naga munnange ndeetera Bobi oyo mwagala nnyo bane yawulira nga aswadde ne mugamba nange mumpola mu mukwano ne mugamba munnange gwoba toyagala Kyagulanyi Bobi waliwo abamwagala kati obadde otulimba wano nti tewali wano tomuwagizi wa Bobi Wine bano kyogamba beenaalemu nga matiriyo bamututti bane balina engeri gye baateeka baagala kuleeta eyo monopole y'okuga nti ebyalo sebo ebyalo nabyo tetulina kugendayo bane omusajja yaswala tosobola kuŋŋa nti sebo mu kitundu temuli muwagizi wa Bobi tekisoboka naawe nga mulimu abavubuka agamba atya NUP Central nga abavubuka mwe bali mu kitundu nongamba tekisoboka so bannange twakola omulimu munene nnyo ekira twagala okwebaza abahosti b'abakulembeze baffe twategeddeko nti bannange muli eyo London twagala okubuuza Mr. President akawedha kali katya naye abantu abo waliwo abasajja abatugamba mu National Unity Platform wave naye bweba wave ku mulundi guno yandiba tsunami waliwo benawulidde abagamba mbu eri wave yaggwawo eno protest vote gye mpulira abantu gye bali mu kupulikinga eno bagenda kuba ab'NRM akalulu anti mugamba mbu eri yayi wave yaggwawo bagenda kuba abantu b'NRM akalulu ku mulundi guno akalulu kagenda kubeera ka busungu ate Katonda agenze n'atuyambe era tusaba ayambe muleme kuteekawo mbeera mbu ate twafunye obulwadde bwa namunkanga twafunye obulwadde bwa sikosero twafunye obulwadde bwa simanyiki obulwadde bwa weather mutuleke nga tewali bulwadde bwonna abantu bakandidate bagende mu bantu awo owulire kye bayita engoma muleka abantu banoonya akalulu nga teri candidate gwe bagaana tewali candidate gwe bagamba mbu gwe togenda kuyita mu kibuga bw'ate onoyita mu kibuga muteekeewo nga ffenna bakandidate buli muntu awagire owuwe buli muntu ayite mu kibuga olyoka owulire naye simanyi oba eno gavumenti esobola okukkiriza omusajja Kyagulanyi Ssentamu n'akuba kampeyini mu Kampala wano Kyagulanyi Ssentamu n'amala ayita mu kibuga kino kikala era simanyi mu pulaani z'abana abasajja sisuubira nti balina mu pulaani eya Kyagulanyi okuba kampeyini wano mu Kampala because bamanyi oyo omusajja n'ayita mu Kampala wano nga temukuba tiyagasi temutaddewo misanvu oyo mbakakasa nga atya Katonda Kampala asobola okukala mulaba ekyali embaale kiba kyekubisaamu tayimuzi mama era nze embeera ano neŋŋamba nti nze kyemmanyi mu bunafu bwange n'abasajja newankubadde bagamba bamaanyi tebayinza kukkiriza naye katulidde tulabe kubanga semateeka atuwa etteeka buli muntu okuba kampeyini w'ayagala naye